Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bikungaanidde ku muzikiti gw'Ekibuli olunaku olwaleero okusabira omwoyo gw'omugenzi Hajji Aziz Kasujja eyasizza omukka gwe ogw'enkomerero olunaku olw'eggulo. Bangi betwogedde nabo ku ludda olw'eddiini balaze obwennyamivu olw'okuviibwako omusajja abadde akoleredde eddiini wamu n'obwagazi bw'abadde alina eri eddiini ye. Hajji Aziz Kasujja abadde omusajja munnaddiini, omusajja ow'amazima, omusajja omwetoowaze, omusajja omukkakkamu, omusajja alumirwa eddiini ye mu kugizimba, mu kugikulaakulanya. Hajji Aziz Kasujja abadde ayamba abaana abatali babe baatazaala. Nze yampa n'ekirabo ekya Kurani n'aŋŋamba nti Lukwago muzzukulu wange, Kurani eno ogiraba ng'erimu Oluzungu n'Oluganda, njijje ku Kaaba naye ngikuleetedde, njagala ekuwe ebeere nga yekugayidinga mu buli ky'ogenda okukola. Buli lw'osanga ekizibu weekwate Kurani eno. N'agimpa ng'agijje ku Kaaba ne ngenda ekewuwe bugoloobi n'agimpa. Nambuulira ebintu bingi nnyo era abadde atubuulira bingi nga muganda we Abibu Ssemakalu bye yatunnyonnyolanga. Y'omu ku baatereeza hijja empagi ey'okutaano bwe yali ambasada wa Uganda mu Saudi Arabia. Yakola kinene nnyo okugatta ebibiina byonna ebitwala abantu e Makka n'akifuula ekibiina kimu bwe baba batuuse mu nsi entukuvu ey'e Makka ne Madiina era n'okutuusa kaakati. Ate yo ku ludda olulala bannabyabufuzi Hajji Kasujja bamwogeddeko ng'alese eddibu eddene mu byobufuzi wamu n'obuvumu bwe yalaga bwe butayinza kusangika ensangi zino. Bwe yali akyali chairman w'akakiiko k'ebyokulonda amagye gaali galeeta fujo mu byokulonda, yavaayo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri 2001 n'awandikira President Museveni ebbaluwa nga amukomako okukyamagye okutabangula ebyokulonda. So kitwala omuntu ow'amaanyi, omuntu omuzira alina courage okuwandikira commander in chief ebbaluwa ng'eyo, era sirowooza nti abamuddiridde mu bigere oba abo abamusooka mu kifo ekyo waliwo alina obuvumu okukola ekintu ekyo kye yakola. So ffe ekyo tujja kukimujjukirirako. Era nga we yabeerera mu byokulonda wano bingi nnyo bye yatunnyonnyola, ebizito bye yatuwanirira, ebyamulema, ebyamusobako, ebyakola ki, byonna ng'atunnyonnyola Kakica yenna ng'agezaako okutunnyonnyola. Of course nti omuntu abadde tasobola kugamba nti kaveeyo annyonnyola eggwanga, maybe nga tulinda olunaku lumu alinnyonnyola ne Mukama amututte tasobodde kunnyonnyolako ebimu. Kitalo nnyo. Tusaba byonna byakoze ebirungi mu nsi muno, Mukama amusasule musera. Ebyamusobako ng'omuntu yenna ffenna tutambulira mu nsobi, Allah amusaasire, amusonyiwe, amuwejja na Firdaus. Nagenda nga ejjana manager nga njagala ssente wa Libyan Bank. Nali njagala miliyoni emu, naye byatunula mu pepa zange n'agamba ssente zijja kumala, nampa miliyoni n'ekitundu. Kati sinze nzeka gwe yayamba naye ng'ayambye abantu bangi buli kifo kyonna wabadde. Ninfuna omukisa ne neesimbawo kuba president nayensamu empapula zange n'oluvannyuma ne musaba nenkomawo nesimba kuba meeya era nibuwangula. Naye njala twala omukusagulo nti kino kiyigiriza abantu bangi nti babeera mu bifo ebirungi bagezeeko okuyamba, so n'abantu babajjukireko mu ngeri mu b'endala. Hajji Kasujja afiiridde ku ddwaliro lya Platinum olunaku olw'eggulo bwe yaddusiddwayo oluvannyuma lw'okugwa ekigwo nga yakava mu kwogera mu lukiiko lw'essomero lya Broadway High School e Kawempe. Hajji Kasujja aludde ng'alina endwadde z'omutima ezitali zimu zaludde ng'abbisanya nazo. Hajji Kasujja yaliko ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu mwaka gwa 2001 okutuusa we yawummula ku mulimu guno mu 2002 ku ngeri eyatankanibwa abantu abawerako. Era Hajji Kasujja yaliko ambasada wa Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bino bye bimu ku bigambo bya Hajji Kasujja bye yayogera mu bulamu bwe ebiyinza okumujjukirwako. We made it absolutely clear that we are going to issue a temporary card for only presidential election. Temporary. That's the quality we got, and it's the funds we could manage to get. It could be forged. Even the American dollar is being forged. Even the passports are being forged. I can't protect any forger from forging. But my protection, the Commission's protection, it's the voter must be a registered person. Not one holds a what? A card. Hajji Kasujja afiiridde ku myaka egy'obukulu 76 era ng'agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe embulire bukomansimbi. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa.
Andrew Kagwa, WBS TV.